This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Wali obadde kaawo ne weegomba okuvuga ku mmotoka ennungi ng'eno nawe n'obeerako mu bantu b'ebitiibwa abeegombebwa. With Pride Microfinance kisoboka ddala. Jangu oggulewo self target account osobole okutuukiriza ebirooto byo. Ate mwattu account tekusobozesa kufuna mmotoka yokka, osobola n'okutuukiriza ebirooto byo ebirala. Oyagala kuzimba nnyumba, oyagala kugula kizimbe, oyagala kutambula ku mitala w'amayanja. With self target account kisobokera ddala. Jangu oggulewo account eyo otuukiriza ebirooto byo. Nawulidde you resigned at BBS. Era y'ensonga waaki nakuyise wano leero. Naye mbadde nosooka emboozi n'enjijja eri n'enjireeta no feeling comfortable. Omanyi waliwo kye batugamba make your guest comfortable. So did you resign at BBS? Yes. You left BBS? Yes. After how many years? 9. Watandika nayo oba wajja 1 year later? BBS naweza miaka 10. Agenda weza this year. Agenda weza this year. This year or next year? This year. Ekitegeezo gye myaka 10. Agenda weza this year. Ba kwanze nayingira jjo. Jjo yampo. Jjo kigozi. Jjo kigozi andaye. Nze Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Allan Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Allan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Your home is more than just a space. It's a reflection of your style, your comfort, and your dreams. At Layout Interiors, we bring those dreams to life, crafting breathtaking interiors with the perfect balance of beauty and functionality. From indoor elegance to outdoor charm, we provide premium furniture pieces tailored to your taste. And because detail matters, our Deco collection features exquisite artwork, vases, plants, lighting, and storage solutions to complete your perfect space. Plus, with our exclusive fiber pots, we ensure lasting quality and timeless designs for modern living. Transform your home with Layout Interiors, the interiors of tomorrow. Visit us today at Bukoto Kira Road, next to Lighting City, opposite TMT. Call us now or visit our showroom to explore endless possibilities. Ale ruzungu kadera zuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujira kutoka ntoko ndimbuzi nyefu Sizali samukazi kati ndi muto gwa sasule ewana akyala abubula bababbi abakyala wale somuyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista Biblia mu detergent waliwo wanangali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange
Otandise. Yes. Oli kiriya my blazer. Okoza akaviiri. Okalabye. Anti kati nzikuza njagala tandika ezo. You see there is an idiot who told me message wala tochiramu. Nengambo why enviri bino yetuzisala empala teyinza okwetimbirawo. But olaba Kasoko, people have respected you. Wali eri wobadde. So ekintu kikwate mpola. Respect yawe sina kyenjifunyemu. Waliwo akantu kewako eddobozi lye wakola noga tolina simanyishi sensi sijjagiraba. Anti wabeerayo abakolimira abantu. Allan ekituufu kiri nti me kati these days obuzibu bwe tuyina buli bumu. And the biggest challenge is obuzibu bwe buvudde. Nti abantu baffe bano abakulukulu baganya okukkiriza nti ensi etambula kyekisooka ate nabo baganya okwewa ekitiibwa. Okitegeera. You get what you give. Kati abantu bonna abaagala otukolimira ng'ensi bejjo tukola ki nga beneekola ki bo bennyini baganye abatusaba empisa tebaziyina nabo. Okitegeera kyegamba. Kati nze there are people I respect because they've respected themselves. But if you don't respect yourself, I'm not going to respect you. Nze olunaku olwaliro abantu baddemba okunvuma akasuku oli musiru okola ki because that is me. This is the way I survive. Ne family yange okola ki era me I don't feel offended. Oliba nganti sina magezi sina ki maybe byenkola ye bwati bwakola ki bwanda. But the good thing is n'abayimbi be bati babayitanga abadongo bannakatemba but they were able to fend for their families. Nze kati ekyensinga okutegeera mu bulamu bema nyingira gate owulira daddy is back, daddy is back. Olin omwana n'akaabirawo daddy I want to eat KFC. Kasita nkwata mu nsawo ne mmuwa enkoko nejja n'atandika ogirya wali. Bino ebisigadde embeera saagala kumanya. It is the cost of my child being happy. Okitegedde. Kati bino ebisigadde oli ankolimira era ensojja giraba anti obuzibu bwe tulina buli bwe buti. Eyakuvuma nti oyambala gomesi simayo zanye ebyekisiru sima byabasiyazi byabakazi. You have a new car, you built a house, oyina eri faamu y'ekapeeka. Ne mama faamu y'ekapeeka nga wagiremerako. Bagingamba era nagiraba nogiraba. Ne musajja wange ayinayo embuzi. Ojja kunkubira. Kati enjawulo weeva waawano that the idiot telling you those things era akyali mu kisenge eddiiro ekyali wajjala. Okitegedde kumpi ne gondi ne agenda oba yeyo afronika emanju jaya waayo jasula sangati ayita mu kakorido baati talina na wa parking piki ekyakikugambidde emyaka 5 talina kyakyuseeko. But was it necessary? Really? Kati society gye tulimu tulina okugamba abantu. Allan Cruz edda baatugambanga nti toyogera ng'ogoba ku visa. Ate visa era ogigobera mu bantu. Zalo yangambo bogoba ku visa toyogera. Bwe bakumma toyogera. Gwe sirika busizi. Be bakumma. We need to understand that you're not going to get everything you want. Yes. Be bakumma leero, you try again tomorrow until your turn comes. Kati abantu balekerawo holding abantu ku ransom nti oli yagenze n'asaba visa ne bagikola ki ne bagimumma. Yes, because tulina abasiru ati ng'oyita manyi na luzungu nga yafuna visa. Kati gwe kyeki kufuula exception alowooza nti oli gwe bataagiwa ayine nga waliwo omusiru gwe baagiwa. So kati bino batugamba era toyogera ng'obala kino tujja byogera tugenda byogera. Tewali kye tutagenda kukola. Buli kimu kitugenda kikola mu maaso gammwe mukirabe fitina ebalume mutuveeko. No wa state agent onaabukola. Buli kimu buli kye banaatugamba nti tukikola. Baakuyita da state agent. Bebiveeko oba ndi state agent oba siri. Because you see now, those people... Anti, ate ekyo kyo ne bekitabeera abo. Those people don't matter to me. Hey. Yes. Allan Cruz, you matter to me because I relate with you. So if you come and tell me, Kasuku, you a state agent in obukakafu, I will be bothered. I mean, I'm sad you're not going to babble lunaku. Watch and what is that? Now an idiot I don't know. Why should I be bothered? You're right. So
mugenda tukolimira nti ensi tujja giraba ensi tetujja giraba ate ekyo kikuzaayo wali Allan buli muvubuka ali eyo for whatever decision you have to make it nze Katonda nyambye I don't have so many things I regret yes because nze nina mentality bemba njagala kukola kintu nkikola natandika embeera Allan soogera kintu kye ngenda kwejjusa buli kyogera nkyogera nkimanyi nga nkitegeeza ebinakijja bwe ntuuka nga nyigiriziddwa nnyo nga neetaaga okwetondera I say it I am sorry but I would have said it kyabula nga nti nze sigeya era bwe nkugamba ekintu nti Allan kyaliwo oyo nina we namusanga alabika musiyazi mbeera nja kiddamu nga waali nti era nja muga nti gayigwesa tewali wano awo tewabeerawo basiyazi wali okolawo ki kati sisobola kuwaayiriza muntu nti nakusanga awantu nga saakusangawo ako nja kubuulira mu maaso awo wekasaana okuteekebwa so that is life obulamu kasita ogenda ng'obusimplifying abantu balina engeri gye baagala ebintu okuba driven we can't do that waliwo kagundi ke nalaba ka vidiyo akamu ng'ogamba wali ogamba nti waliwo abaali tebatwagala ku spaaka n'ogamba naye kati nabo boba bagifuluma nabo tebaliyo nabo tebaliyo like bw'oyogera statement bwetyo mu mbeera yaffe eno gye tulimu abantu omwe ayinza okugamba that's unprofessional kasuku it is not unprofessional you know when you talk omuntu bw'ayogera amazima abantu naddala mugina emirimu gyaffe abamu kale gye bayitanga corporate jobs omuntu agamba kakati mu corporate world bwe bakunyigiriza toyogera corporate world taddamu okumpa omulimu gwe baba alaba byenkola bya kisiru taddamu taddamu gumpa corporate world nze be nasooka okugoba naye nali ndi awo nga bantuuseeko nga n'emirimu bagimpadde lwaki kuba bantegeera kyekisooka yenkolayo yes ne bamanya ate abantu ne banzikiriza kuba twogerera abantu bangi Allan ngenda kugamba ffe tubeera ku zi TV ezo kati nze olaba ku YouTube I don't have problems bizibu bye nnina I can solve them nti Allan tubadde tukola ate yeekyanze biki nenkera ku makyale nga nti kanneesonyiwe Allan nenoonya omuntu omulala n'akolawo buli omu n'agenda mu bibye kati TV ezo oziraba nze unfortunate party gye nayina yali bweti bwe ngenda ku radio ne ku TV twali tukola hard hitting twali tukola tabloid journalism amawulire ago agalaga the other side of your celebrity etali eno kino ekifaananyi kye tusiga nti yayimbye akayimba akalungi biki okitegeera kati challenge ebeerawo ebeera etya nti ffe tubeera close to these people okitegedde nti nze nina abantu abali eyo nga balaba kasuku nga they see I'm larger than life oba okitegedde naye waliwo agenda okujja agambe nti kasuku otya wabwereere nze nina bakyali bange akubira nga aliyo mubende kati nina Ivan aliyo mubende mu gold nakubira nga alina baali nabaawo akasuku twaleeri n'atandika oye Mr. Pamaku ogamba otya konze semanenge n'oli kuki ne tusaagasaaga awo kati ffe bwe tulireetinga ne bano baserebu we see the other side we know the stories okitegeera yensonga ki nagamba nnyo Keizi bamakona bonna nabaga nti makona temuyomba n'abantu lwaki kuba oliye omuyimbi we ayina bwamulaba gwe ekyenjawulo ky'olina nti omumanyi behind the face okitegeera so bwe twajja kati abayimbi tuba exposinze twogedde tugezaako Tereza baali babulaba ebiseera ebyo ne batunyiigira bangi paka kati gye bali ng'asabirira senga YouTube eyeegwa abantu tebagiraba so up to now we still work under pressure ngogamba sengo nze nina abantu we baatuuka nga basabirira senga omusajja oyo agwa ng'oli ku radio ne ku TV kwennyini naye nga bajjajjange bankutte bee bati bagamba wodda wetudda nga tebasobola but I think it's good okubanga ne ba boss results baziraba ekyanyamba ennyo ku monitor awo kyali kimu nayina boss waffe at the time head of radio
nga yali yakolako ne Andrew Mwenda kati ng'amanyi dynamics how society will view you as you're trying to do your work rightfully naye ng'ate alina ne connections nti bwe baba bakuyise ku CMI oba ku CID amanyi the drill because they're not going to call you nti wagenze kuwa butujju. They call you to try to gag you, to compromise you, to soften you. Kati yenga amanyi, how do I approach this? Kuba ya approaching ako neba Mwenda, neba anyabo, those hard hitters at the time. So, beatuka nga abantu bonna basinga abamanyi, he knows how to navigate their way around. What most people don't have right now. Oliba muobwa bossi, tamanyi muntu yenna ku police, taina gwa amanyi ku judiciary, kugamba omulimu gwokola there is no one who is going to help you reach a compromise. Ekyo kyoyogeddeko kati nga njogedde ku sector yaffe ya media nabadde twali tunyumya ne Selector Williams. Selector Williams nangamba we are in an era where bawa omwana ekifo oba omuntu bamutuuza mu kifo ba media house nga bakasuku katika gani kasuku Allan Cruz Ruth Kalibala bani webali naye nga okwarranginga team eyo agijjemu omulimu nga kizibu we in an era where obuuza boss n'omubuuza okozesa kasuku nti ye kasuku mukozi wo wano ku station nti ye tunnyonnyole profilinga kasuku oyo kasuku azitowa kyenkana ki nga tamanyi ante kati bakama bafaabo obuzibu bwe balina kyeki madengeno okunnyonnyola that most of our bosses twasoka ne tufuna most of them are petty. What do you mean by petty? They are petty. You are a boss. Oli asobola okuwalana nga ye boss wo afuna $5,000,000 ofuna 8. Kati nze bengenda ku Dembe FM safuna bizibu. Dembe FM obuzibu bwe twali tugenda okufunawo bwali bwa lugambo. Abakozi baali batandise okubanga bakola olugambo olutwetaagisa. Kati nga buli kiseera bwe tutuula mu meeting yatuulanga internal zino eza buli mwezi. Kati nga buli tutuula awe jjukira ebiseera nali nkuba nnyo disco oba okooye meeting neegenda essaawa 4 hours nga temulina kyemwogedde kiri productive wabula balimu oyo yagamba boss kino ono yanjogeddeko baati biki kati ne mbagamba mumanyi kyemujja okukola wanze saalimu mubaaga nti oli yanjogeddeko ne mbagamba kati kyetujja okukola buli agamba kubanga nga mukama waffe ne mga agovaako obuzibu wano yo entertaining gossip a lot and bwe tunaagenda mu maaso bee tuti abantu baali batukanga mu nkubo tebeebuuza ng'oli ayita ku munne n'obeera ng'obadde onyumya n'omuntu oli najja n'atuulawo ogenda olagwa obadde onyumya naye asituddewo essowaani ye avuddewo ne weebuuza like oba kitegeera but because me I live a very fast paced life mbeera njagala nnyo omuntu oli otya Allan obulamu bulungi n'ogenda bw'otyo nga nina byengattagatta bingi kati meeting bwe zaatuula okutuusa ne nabagamba bannaayi otulo tuba tunnuma bino ebintu bye mubeeramu lwaki boss gwe buzibu bwa wano waki tosalawo omulundi gumu nti buli alina kyayagala okugamba oli bajanaga nti Allan yakoze kino yita Allan abeerewo you talk about it abantu batandika nga okwogera ku bintu abaali beewayiriza ne baswala kati ebyo ne biggwa that was the only time naye problem gye nafuna ku Spark yo Spark lwakuba nti abasinga baavaayo yo nagyogerako mu kugendayo baali be bamanyi nti bw'okolera company n'oyogerayo nze siina kye nnimba nkubuulira mazima. What I'm telling you is the honest truth. Yes. Those people failed to know that there can be someone who is bigger than you. There can be someone who is celebrated more than you. Because even at Dembe, they knew Kasuku was a big brand. But I could move into the head of radio's office. Nenjogera na yenga tuogera one-on-one. Era yenga kirizanti oli w'amaanyi. Kati how many bosses know how to handle talent? Si bangi.
kati bwe buzibu bwe tuyina ate challenge gye nafuna ffe twagendayo nga baboosi baffe bakazi kati nga baagala obayita mami baagala obeerawo baweeweete obanyigenyige ku mabeere booti literally noti kugakwatako twagendawo sebo nga abantu mu meeting dakina isoyo lumu twali mu meeting naayita omukazi yali boss ayo ebiseera ebyo si boss top boss naye in one of the departments mbu mami kati general manager ompe yali azze namugaa tobiddamu ebyekisiru mami w'okuvaawa naye nga ffenna awo baali baagala muyita mami nze samuyitako mami era bwe buzibu bwe nafuna naye era Ruth nangamba bagambye mbugo ina amalala simato ba respect oli omuyita linnya lye kane mubuza ayagala muyite ntya mwayagala omuyite mami nga ffe betumuyita ne mugamba my friend mama wange mumanyi yafa mama wange yafa yamperera sente ze teyamperera sente komberera abantu mabina tekisoboka era omukyala neŋŋendayo ne mugamba Ruth aŋŋambye embeera gy'onteekako oginteekako lwa kino tekijja kusoboka maama wange mumanyi sijja kuyita mama lutalo lwafubutukaawo olumanyi lumu mbanyi nina omuwala gwe nnyumya naye baamugoba n'omugoba mbanyumya naye awo bagamba mutuleekaana ofuluma sho n'obeera muka eri yake eddakiika ekinene nnyo nga waluddewo nnyo 10 kuba olwafulumanga studio booti n'ofuluma n'ogenda najja mutuleekaanira oyo alina obusungu bwe ne mbanga agenda najja nga ndeekaanira ne mukuba oluggi abadde atyo obugalo ne mbukubiramu ne bantwala paka kwedikwota kati ono boosi waffe naŋŋamba omanyi kakkana gendayo omugambe nakoze ensobi amusole ne mugaa tekisoboka weerimba nga tutuula mu disciplinary ekirungi ensonga buli omu yali azimanyaawo nga batupinze eyo sho bagirwanisa ne batuzannyako ne divide and rule ngomanyi divide and rule gwe abantu baagala obuyinza gw'obirabaawo ng'ebyokusaaga abantu baagalira ddala obuyinza naye ng'akulwanisa ensi temumanyi ali ku product ya TV ekwatiridde TV egiwanisa eti ne bakulwana maama nnyabo olwo baagala bayita sa madamu eri nga bosi waffe omuzungu yatugamba mpite erinnya lyange Isaac saagala ebyo byakugiragira ebyo bya bosi ku headquarter eri kwene mugiteriyo ebyo enamuwongo mbo simaya madamu oli omusanga n'omugamba how are you Barbara iye bosi wana si yakuweerera you are here you are doing a job are you good at your job are you productive yes deliver tutudde mu meeting kati kwolwo Shafiki ne Ruth banjirawo omubiri ne bagamba twaliwo yamucoconkereza ne baleeta emboozi yonna nga gyevudde ejja ne mbagamba simwetondera ate bwannemerako mukuba nengenda ku poliisi ate nenvayo ate nenkomawo wano teyaddamu yamanya nti nja mukuba yakitegeera nti nja mukuba teyaddamu okuva olwo nga batulabisa eriiso liwe paka we bagamba ate sibayabiganya okukwatagana eno bano balaba eri bano ate bawuliriza ate biganya okukwata ne batekawo kozi zaabwe I don't know if they were genuine or not and yeah we left but what I'm trying to tell you is the politics at play aba bantu omuntu alina otegeera nti you can be a star there is a king and a king maker you just have to harmonize okitegeera kyengamba you just have to harmonize actually nze ndowooza naddala mu media yaffe Uganda wano is what bosses have failed to understand nti omwana bw'ayingira nga junior n'ayingira tuli mu 2025 bw'atuuka mu 2023 aba akyuse but babosses abasinga tebayina eyo character emanyi ku handling talents they don't most of them think tulina okubeerawo because I think they pride bagijja wali ego yaabwe eri nti ffe tulina okubeera awo tubalage nti ate bo be b'amaanyi ekitasoboka nze nkugambye nti eri ku headquarter
twabeerangawo nga bosi tumumanyi paka kati nze wendi ku KFM kwendi nkola bulungi. I know who the boss is. I've never had any issues with the boss. Era nze bwe nkusanga nkubuuza bompita mu office yo nti nkwagala ku ssaawa 4 bino ebyakasuku gwe mukubira enduulu mbizza ku bbali bali be bansasula. I will arrive ku ssaawa 4. Onyinyonnyola ekyonnyinyonnyola tukaanye bulungi nga tuwogera problem gye nnina n'amuntu yenna gwe nkola naye kasita onteekako amaanyi. Because kasuku I've made my mark. Balina ebintu bye boogereyo babosi ebyekisiru biwulira ku radios nyingi ne TV. We can get another person. This company is bigger. Do you know the cost of building another brand? Because you are seeking to get another person. Okay, waliwo omuntu gwoga nti I'm missing a work, he does not come to work, he does not keep time, I'm misbehaving, a discipline here is lacking. That is okay. You're pushed to the wall, you don't have what to do. But you see, if you are someone who is delivering, and it's just about your ego, oyagala mulagako, kati nze bondagako nembeera ki? Kati nze saawe no buli eyagala okundagako ali kuki? I am here still moving. Buli bonna baavaayo. Bonna? Abadde ati ono. Bonna baavaayo naye yali asigaddeyo wayo nagendayo kola interview ne mugamba. Fitina yo ndowooza ogiraba ogiwulidde. Wamugamba? Abadde ati ono. Ng'owalana. Nga bali eyo bateesa naye kati oba kasuku tumukomyewo. I said no. You said no? I said no. Kasuku ine entondo. Kasuku ine entondo. Auntie, I told you you didn't see my importance. Why do you want to bring me back now? Kati yo chapter yali closed kati ngolongenze ku kirala. Oshegedde. It is a market, yes, we can bring anyone we want. But how long are you going to build that person vis-a-vis profit that is needed? So, what are we trying to say? Nti gwe tosobola kuŋŋamba kyakwogera. Me, if you treat me badly, I will tell you. Era ne kubonabona abampisabe batyo buli gwe nsanga mugamba omuyeka western abakusanga. Abalala nabasanga waliwo yankubira essimu omusajja. Nangamba mayika tika ndamuka todda mutobimbuulire ebyekisiru. Mwanwanisa kati oneebuuzaako neebuulizaako ki? Mboki? Yera ngamba naawo tulina ekintu kye twagala okukola oba osobola okujja nedda saagala. You fought me out of here. Now why do you want me to help you with your idea? Yalina a personal idea. Nebe musanga mu conference. Era nkugamba Allan nga waali oyo yanwanisa alina empisa embi. And I don't work with those people. And kasuku ensibu eto bwesaana. Omuntu abeera wategeere. Omuntu olaba. Nze nina omuntu gwe nalayira. Ne bwe ndi musanga wa. Ne bwali nsanga mbachali bange nambuuza. Nga tomuddamu. Ndi mulagirawo nti sikwangalira sikuddamu. Kubanga yanwanisa. Kituufu. Nze nange nina omuntu gwe sitayogera naye kati bali babiri. Ne be musanga awo. I just gone. Ne bwambuuza. Mbasanga emino gisinga olina ambuuza n'ensirika ne sitamuddamu. You need to learn to hate people. Omuntu ategeere nti kale gwe yakuyisa bubi aleme kuyisa bubi bantu balala. Kati gwe teeberezaamu singa saafuna pulaani B kugenda kukiddako. Ate nno obadde okulukusa emyaka gyo mingi ng'oli ku YouTube. So they are very terrible. Kuba obadde okola kammandeko kamu wali ku KFM. Ngero oli bulungi. They are terrible people. They are terrible people out there. Ebintu biri mu media omwo naye ba boss mulina okumanya you cannot outshine the talent. Kati selector William yabadde ngamba nade mbuza what's the buzibu ki bwe tulina mu media ne ba bosses n'agamba you find stations nga nanyini ne MD tebakkiriza nti kasuku wa amaanyi. Naye nabo nga baagala fuuka ate kasuku. Okitegedde? Nga olaba nga competition eya fame nga weeri. Gwokimanyi waliyo stations nga bw'oba okola show yo olina oweshinga bossi happy birthday. Nga kiri mandatory? Tekiri mandatory. Naye nga bw'otakikola ogenda okulira envuuvumu nga bagamba kasuku nno teyakuweshinze birthday. Ogenda okuwulira nga bakuteekako embeera. Ebyo bya kisiru. But they are there. Okitegedde? I don't know, but for me
my time may always reference nation media or monitor we try to call. Me, I would call someone, maybe abiranga marketing manager, ng'omukubira essimu n'ayogera naawe n'akunnyonnyola nga tekikwetaagisa genda mu ofiisi ye okuggyako nga kinene nnyo omukubira essimu n'agamba aha kyekiganye nti kino you move kati kola booti write put it in a document include this and this forward it to me ogenda okuddamu olanga ku email yo contract yezze nga marketing manager osobola okumala omwaka nga tomulabyeko naye ng'oyogera naye okitegedde naye nga bw'omusanga omuyita linnya lye MD nga tutuula naye ne bw'oba ozunzeeyo mu bbaala ogenda olaba ogudde ku muzungu n'akuyita Kisuku come what are you taking ng'anywa Jameson I'm taking Jameson you join me here ne munywa ate ekibadde awo enkeera takinyumye oba otamidde oba obadde ekyo badde kya the sole focus eri ku execution are you delivering era ng'akugamba bino byonna tubikola if your performance does not reflect I'm not keeping you just so you know saagala olowooza olw'okuba oyogera ne boss nti ki bonna kabeere oyo head of radio gwe nkugamba kabeere PD waffe twabeeranga naye Katmos nga munyumya nakkubirako waye enjokyayo naawe n'omukubira owaye leero kiri kiti eyo nga tulinga baaluganda bwe tuti naye nga performance wali oyina deliveringa baakugamba nti kunnyo oyina okuba wano kunnyo oyina obbaawo gwe kasita otegeera omulimu gwo abaana balina fitina awo sisobola kubasonyiwa abo abantu ne bembasanga gwomayo omuntu wakwagaliza okudda mu kyalo because you're doing your job abantu bakkubira enduulu tegusula yaŋŋamba yakola si gwe mwavu simanyi mutwego gwe mwavu toli mwavu mutwego gwe mwavu yaŋŋamba yafuna embeera mbu waliwo oba archbishop yagambako bugambi n'agamba mbu waliwo akanyumiro kano akanyumira ennyo oba ogenze mu kuwalanwa nze nzijukirawo wansi ono omukyala executive director yavaako yali azze okukyala awo ne baŋŋamba mugambe ndi ku seeti ne baŋŋamba Kalumba ye yasooka okunkubira naŋŋamba executive director ayagala kukulaba agaye programu yamwe yokumacha akwagala nnyo gwosinga omukolera kati babeera wansi balambula biki naŋŋamba ne bampita MD n'agamba jangu bakuyise wano twali wansi kwen TV nga ali mu boardroom awo badde bamulambuza najja nampa big ups I like this show it works well biki MD na omuzungu nankola omuzungu yali anjagala bambi nangamba you see you're doing a good job you see biki abana banfitina wone banfitina naye Katonda w'amaanyi dyeno kati endulu nze kubira ate nina mpala nakati nti bampanye nti ekyo so kati nze ebyo bagamba mbu be humble I am not going to be humble ku muntu eyekoze ebyekisiru if you want respect earn it these are simple things you go to a job kola omulimu gwo Kasuku akola omulimu gwe tukombayininge your effort my effort we shine okitegedde if you think baveeyo ate Katonda takuvanga naddala abakyala I have a bone to pick with women nga be baboss ne booseka busesi atandika olowooza oba ki kale experience gye nayitamu awo bantamya boosi omukazi ne Kasuku ebintu eba biteereddwa oddayo n'okola kati nsobola okuddayo nenkola baavaawo lwakuba kati wakafuna omulimu rishafu wano yanyooka wano rishafu yanyooka wano kale ate oli aliyo omu ate oli gwogambye gwe wasangayo omu eyasigalayo akati yagenda naye yagenda bajjajjange tebatudde aliye yazungazunga simubuuza nze besitayagala abo kati ngaabo sibuuza ne bwakubuuza sikuddamu njagala nnyo omuntu n'omanya nti sikwagala ate nange njagala nnyo omuntu n'antegeeza nti sitanjagala nze nkyagala nnyo ala ninkyagala oli n'amanya nti simwagala ate ankubulire okimanyi bw'olaga omuntu ti tomwagala kimuluma nnyo
omuntu omusanga no nakubuuza n'otamuddamu n'olaga nti nkuwulidde ate nkulabye. Yes. Nze ensonga lwaki nti abantu benjogerako sitera beefasa nnyo mala kulaba ng'ali welcoming n'enjogera naye. Naye bino bye tukolaakola tujeregajerega oluusi ne tukuba abantu biki ebyo bw'osanga omuntu osooka n'obaako w'obeera. Kati bw'osanga Diana tosobola mubuuza. Diana ki? Spice. Okujjako nga yamboozizza because clearly there are lines there. We went hard on her. It's out of common sense. Kati muyinza okuba mwabivaako naye bagamba nti eyakyogera yakola ki? Yakyakyerabira. It's prudent, it's normal psychology. Bw'aba nga ndaze receptiveness mubuuza. Bw'aba tagindaze era sisobola kuba naye na buzibu because I know what happened. Yes, she came after us, we came after her. It became bloody. So it is normal, it is understandable. Kadi bye nali ngamba Simon Maseruko ono wa Bukedde. Okutte Bobi Wine omutadde mu mboozi ze eziri peti. Gw'otandise okulaga nti Bobi Wine akwagala nnyo wayogedde naye ne kaadi tagenda giddiza oli. It is a strong statement to make. Kaadi engaba gye bagigabamu ebintu ebiconsideringibwa bingi. Nememba waliwo abajja ofuna kaadi nga Bobi Wine akimanyi bulungi badde bamwogerera badde tebamwagala. Naye because politics at play dictates that the only way we are going to retain that seat ng'oyo yagenze kaadi bajja gyemuwa. Tubirabyeko mu FDC Nabiira yatuuka nga waabulabe nnyo nga talabika ne batandika okugamba moolo biki tuba tuli awo Nabiira nga yeetadde ku Besigye bamusisebbeere bamusema bakubye tiya gaasi biki bagenda otandika okontemplatingamu abaaliwo bonna nga Nabiira gwe balina okuddiza kaadi naye nga Nabiira tubaali tebamwagala nga bagamba muntu they have a history so much nti asobola okugaa nti emabega w'okutukwa Bobi Wine waliyo kino. That's where their friendship has come from. Kati omaze omwogerako ebyo byonna ate era oyagala kuvimbira ku musajja tekisoboka. Ffe ku Serena twaliwo awo naye wadde omuwuubirako kuba naffe tulina bye tuwogera oluusi ebiyinza obutasanyusa ki. You have to read the times. Abantu baffe they don't read the times. Olaba bulabe ogera n'obuuza omuntu nakukola baati. Kati ffe tumalina okugamba abantu nti Allan muleza ku mukulu oyo izitoke nzije mubuuzeeko nebagenda ne bamukubaaka amananga nti saagala kwogera naye nokaka noga nti njagala buuza kuwa ekitiibwa Katikkiro nzije mubuuzeeko tereevu nogenda n'obuuza sirikale n'agamba akasuku bagambye akasuku jangu nze kati olaba Hajati Namyalo ne babeera mu bantu soka buuza bano nti banaye Hajati kiryoke mubuuzeeko okujjawo nga twesanze tutambula. Era ebangamba nti akati yitawo neŋŋenda lwaki nnwana ne security ya Hajati olw'okuba njagala bakakasa nti manyi Hajati Namyalo. So tekikola. But yeah, that is life. Ekirungi teri muntu abavubuka mwenna abali eyo nze kino nkibabuulira nga nze nobody should tell you how you run your life. Of course there are normal society norms mwosobola okugamba nti this is the framework. But omuntu tajjeeyo nakukola ebyekisiru n'alowooza nti ye tajja kugambwako olw'okuba ye alowooza ali in a better place. Okitegedde? You have ng'omuvubuka you still have a long way to go. Abantu obugi babusamba bali 48 years. Okitegedde? Tunagaggawala ku myaka 48 kyekikulowooza nti kano akalimu aka miliyoni 3 k'oliko oliko alina okumanya nabaga nti mummanyiira. It won't happen. Niŋŋaana tugule engoye empya tulabike bulungi nga tetunnazaala. Kati omulala naŋŋaana naye kasuku yo misleading us. Kati kasuku yo misleading the people. No. Omuvubuka gino emyaka gy'oliko nze ŋŋamba nnyo abavubuka. Mutabani wange namuzaala nga I have 24 years. First born was 24 years. Nicholas. Yes. Naye nali nkoze buli kimu. Nali nkoze buli kimu. Like properties biki? Si property. Buli kimu ekyetaagisa omuvubuka onyumira obulamu. Going out kunywa. Tereevu. Biki? Oyo zembeera eyo. Bamaama bonna n'oyisaamu eggaali. Eyo mikwano gyaffe n'osanga omuwala ng'asesemye
ekera nagamba banaye I'm so sorry what nomugamba kati gino emyaka gye byo olina okukola olina okutuula wansi n'ojjukira olunaku lwe watamiira n'ogweri naye ng'okyali muto waliwo emyaka nga bw'ogiyingira ebyekisiru tebikkirizibwa omuntu bw'oyingira emyaka aga the line is drawn for you so abawala abali eyo it is okay to drink yourself sire it is okay to enjoy ne bakwata engatto mu ngalo nga batamidde ku street. Yes, it is very okay. Ebyo bagamba mbu ate mbusima kati bana Alani bw'otuula wansi ne banyumiza bazadde b'abantu abamu ebintu bye bazze bakola. Oli atuula wansi naga nti maama we yajjamu embuto nga nnya. Naye gwe wano gw'otuwalira maama taddizibwawo nedda embuto ze yajjamu zaaki. Yajjamu zaaki. But that was then. She was serious, teyamanya kye yali akola oba she was not ready and okitegeera. Maama nagwe maama woyo omulaba nga yakyanga abasajja ne bayimirira ku kyalo Bukoto nga maama wo mu buvubuka bwe buli olaba oyo yamulya noli no muri at a function nga maama wayinawo abantu ngana bonna baamulya egali yatambula okadda kulaba maama wo ng'agamba tofaayo agamba bati tofaayo kikigenda kuggwa tomanyiyo bamaama abamu ogambye yagalaga national water tofaayo Martin alo mutaani wange ayagala nyinza kulaba ani njogere naani ono namuga oyukira omuyaye yakulya oyukira ku university awo Wakamala University yaliyo kati yakikwasaganya mama otali mu government si w'amaanyi naye nga connection zayinako obubeezi. Oh, my mother, she's the best in the world. She was a hoe. Yali yetunda yegabagaba obusoro yayita bufuga. Yes, but that, no, okay, she was a hoe. She gave everyone. Naye life ina weetuuka uli anti nkunyonnyola kati lwaki bano abawala abalala betandika okwogera nti oyo yayagala Kasuku n'ayagala Mutyaba n'ayagala Allan Cruz n'ayagala ani Ronnie n'ayagala Shalom n'ayagala Ntambi waki kitutiisa nnyo. She's a young girl, she's a woman, she's enjoying her life. Why do we get scared? Nga nawe maama we yabikola tetujja kukkiriza muntu yenna kututiisatiisa bakiyita guilt tripping. Olwogerayo akantu kati maama wayina abasajja nga 50 baamulya. Omwana yagamba mbu nvuma ebimwa naye abamu tugenda otuuka ku bazadde okitegeera. Now so eyo gye tutandikidde mujja tusonyiwa naye nze sejjusa nze abantu mbabuulidde awulira nti tolimpa mulimu gwo it is okay tujja kgenda tuli enfuufu totawaana. Now Chumi ne Spice babadde na buzibu ki? Kasuku otandise. Kati gwosobola otubuulira. Ebadde embadde bibadde bya ddala kiki? I think Chumi ali short tempered. I think Chumi yanyize naye ate toyinza blaming Diana. I'll give you an example. Waliwo omuvubuka gye yansanze ku Papazi n'aŋŋamba ayagala kulaba Spice Dana amuwe empapula z'ettaka lye Spice Dana amuwoleyo $4,000,000 ne mugamba Spice ng'akuwolera ku level ki akuyita atya omuyita otya gogama mu Spice omuwe empapula akuwe $4,000,000 simanyi bwonna amala ozireeta akuddizimu n'aŋŋamba kakati olaba Alani Spice oyo ng'akyakolerewa Dr. Fize ennyimba namulwaniranga entalo biki ne mugamba those will back there ŋŋambayo ekintu kye wakola omuntu kyoyinza oyimirirako n'ogamba nti Diana ojjukira omusajja ono Isaac eyakukolera oluyimba lw'egundi abadde agamba ngamba Allan naye Diana sente kati sente ntono abo baba baziina ne mugana you expect Spice okukubira gambe milioni zange nnya none empapula zo ne muga abantu abamu bakunangamba anti abadanga bamukuba enkokola ne bamugana otu ku Diana ne muga ati wali akuwalukokola ne bo bigambye
naye babiwulira nga nze nga tebizitowa. So bwe nzirayo ku nsonga ya Chumi ku Spice, Chumi yasussizaamuko. She's my friend but tekyabadde necessary, you get, cause ku video akatono ke nalabyeko ke basaze nga agamba ne mukubira njagalayo ku sente nkole bwenti Dana alimba yali badampa batwali ku interview eyange Chumi n'akaaba emipiira gy'emmotoka. Dana namugamba genda bakwambaze emmotoka yonna ne bajambaza jokingly okitegeera according kwa n'agamba emipiira bakola ki bajambaza. She has been a good friend to her nga nange Chumi bwali mukwano gwange okitegeera. So ndabanga kabadde akantu katono oba sekyo waliwo abamutaddemu kasunda basi oba yadde amanyi nti yafunye lusekerwe anasikangako mpolampola ne collaboration ya vibe ya vibe, you know, you have a good song nkoze bwenti nawo benyini oba yalowooza nti kati yamuwadde platform. Omanyi abayimbi balina kye bakola. Oyo nze namuwa platform, olulimi lwange lwali lw'amaanyi, nze namuwa platform. Magamba okategedde nze nali nkola obusikiti bwa Brighton ngambukola nenga tebutuuka wa wenjagala until when Spice Dana came in. Nangamba nkulya nnyo oteeka erinnya lyange mu musikiti sizo watifu nzigira ddala netubuzanya we acted nebu boominga okitegeera. But nina kenanga amutaddemu amata kumwateekamu amata ako kanyumira nnyo kasikiti kalimu amata yiba naye Spice mugamba mpeeyo ku mata. Nasemba okukola interview waabwe yampa amata. Asobola kuwa baana bo but not you. Tawa baana awensi anti kati wakati lwe tuliyoma nga nangira nga be yawa abaana amata awensi abaana tebasobola boogerako. Entalo z'ennaku zino tezikyalina limiti. Omwana akuyingira mu ssebusa ogenda owulira abuguma bw'atokota okukola ki? Nkweviting ono ne box y'amata. Allan tonsinikirako binnyo byo. So today wali so tekyabadde called for but I believe ne Chumi yengo mnaindoza yekulya mu mutima ndozanaga ndabika nagenzeemukko kozi yamaze nabivaako. Chumi is that person agira mangu naye ate akakkana mangu but however damage oluusi ebe emaze okukolebwa. Ate I love the way even how Diana bwe yakizeemu namulayoko ne Zara Toto ng'akiddamu neŋŋamba wow that's really great. It was so achireka ate era kubeera Chumi wali ku source tajja vaawo muntu waffe ajja sigala ajja. Naawe nga bwe twagala ojje ku source ku source nja kujja awo ninawo Roja musajja wange. Roja musajja wange era twogera lwakuba yeewunza oluusi yejjajjako layini ogenda akugambye ebita ne mugaa Roja bw'oba olina kyoyagala okuŋŋamba nze tosooka kwejjako yogera nange one on one ongambe kasuku kino kyabadde kale kasuku nsonyiwa naye kati kino ne muga katolaba okinyonyodde ne nkitegeera. So Roja musajja wange ekyo kyo oyitawo nja kujja mwagala nzije naye nja kujja. Tulina akayimba akapya ojja kuba olyawo nga nziguse nga n'amata nnywa ojja nga Sendi bw'ajja ate tewali kintu Ango Sendi oba olyawo ng'omulengera naye omanya nga bizinensi anti ezze n'engeri gyajjamu kakati era kasita Ango Sendi omulabanga azze ng'ali poole bw'ati ng'omanya bizinensi ezze ati omugagga yagambye twagala Diana gwe twagala naye I love okujjako mukuluya omuntu gwendaba bannange oba mwana wa mugagga Jenkins Ango Jenkins bannange naye Bati naye asobola okugira n'agamba nti teruba lutalo ojja ne tukutegeeza kitutegeeza naye n'otutegeeza ekikyo ekyo ne kiggwa. Now speaking of media nawulidde you resigned at BBS
era yensonga waki nakuyise wano leero naye mbadde nosooka emboozi nenjijja eri nenjireeta no feelinga comfortable omanyi waliwo kye batugamba make your guest comfortable. So did you resign at BBS? Yes. You left BBS? Yes. After how many years? 9. Watandika nayo oba wajja 1 year later? BBS tenaweza miaka 10. Agenda weza this year. Agenda weza this year. This year or next year? This year. Ekitegeezo gye myaka 10. Agenda weza this year. Ba kwanze nayingira Joe. Joe yampo. Joe Kigozi. Joe Kigozi andayi. Nze What? Tewale? Nze mba bosses the boss I respect in my entire career. In my entire Joe Kigozi. He's a good guy. Joe Kigozi like bwejiba myaka 9 ebange tono lena mala naye as my MD like omutima gwe n'engeri gy'akolamu ebintu you feel like you want to work under him all the time. Ne kwa NBS walaba nga bamusiibula like ye muntu nga kati kanku example olaba emyaka 9 BBS gyebaddewo all the big talents ku telefina all kino njogera sogera nti because oba biased oba but nkubuulya facts all the big talents mention gona mention nga ngogamba nti eyo talent eri ku BBS y'amaanyi it was scouted by Joe Kigozi. So nze kati bw'ŋŋamba ebbanga lyange lyemmazeeko mwebaza nnyo kubanga nze emirimu gyali jambula until when nagenda and he never judged how I looked, how bwe nali nfaanana nampa omulimu okitegeera era actually no kugenda ne kuliri ku NBS nali ŋŋendera he was one person eyaŋŋamba naŋŋamba come I need to work with you again. So what we can confirm right now looking in the camera nze naye tunne mu camera Allan Cruz has confirmed that he resigned from BBS. Yes, he left. Yes, after 9 years in service. Yes. Why did you resign? Okay. Waliwo reasons ezange eziri personal but I can talk in tono. I resigned because one program badde njikoledde ebbanga ddene. Program badde bagiyita batya? Ffe tuliko. Twagikola ne Momo. Momo 19. Program eyo yabatunda nnyo. Momo 19 ali ku kyennaku zino. Wai namulabye agenze eyo kulya sente Bulaaya. Yazemu ebyogende bweru. Yazemu ebyogende bweru. Bagano fuluma. Okay. Mama yazaala balongo yazaala omwana. Yazaala omwana omu. Okay. Wamulabako? Okay. Afaana mama afaana Dax Katel. Ani? Afaana mama afaana Dax Katel omwana. Sigadde simanyi. Okay. Kuba namulaba wa lunaku lumu. Mama asookayo. Bambi. Why are you saying that? No, I'm just asking. Nti babuuza omwana yafaana taata we yafaana maama we. Nze simulabangako. But Momo is my friend. Well, I really don't have a problem with her. The time when nagendangayo ku interview ku Spark, she was welcoming and sweet and tulina business ke twakolako eyo ffenna nga talina buzibu. So obejiba mikwano gyange mukwano gwange asinga. Gwokimanyi Momo bali bangoba olaba nga Ruth bwe yali kyaliwo kati lumu boss atuyita agamba ono byakola sibitegeera olwo Kigozi akoze eki agenze boss agamba ono byakola sibitegeera
nkuwadde weeks 2 bw'otakyusa mama ayimirira agamba bw'aba agenda nange ŋŋenda. Sajja n'abuuza muli bafumbo? Nedda. Momo n'amugamba he's the reason lwaki ndi wano kuba nze naleeta Momo. Okitegeera nze nazigenda mugamba Momo eno waliyo omulimu naye jangu tulabe kigoza akkiriza nsobola okuleeta gwe njagala tukole. So baba nfumu n'agamba Allan bw'aba afuluma ngenda n'afuluma ebweru n'akinziramu n'aŋŋamba bwe bakufulumya wano nange ŋŋenda. Kugamba ye memory emwe yasinga n'okundaga nti this girl is your friend ate nga akitegeeza okitegeera. So twakola programu eyo yatutunda nnyo nze n'abaana ku TikTok oko ng'oli agamba I miss Allan Cruz and Momo 19 ffe tuliko programu yali enyuma. So badde njikoze ebbanga ddene ate nga nga bw'otunuulira space oba oli awo ne by'oyagala okukola mu first 11 ya coach toliimu. Bwe njogera first 11 ya coach oba okitegeera nti coach asobola okuba nga alina abasambi be naye nga bw'otunuulira first 11 ng'ogenda kubwa benchi ate nga owulira oli starter okitegedde. Kati ako akategedde bwa. So babadde tebakulabawo nnyo nga baani like management oba PD not as such kubanga babadde tebandabawo nnyo mbaddeko emyaka ki 9 but just otunuulira batya bwe bakulaba okitegeedde. Goyinza tiimu ebeera ne head coach okitegeera head coach ne head coach oyinza okuba gwe mu pulaani ze ng'olaba toliimu. However oyinza okulaba nga gwe osobola okugattako naye ng'oyitalaba nti osobola okugattako okitegedde. So you either look for your way out n'ogamba maybe bwenziramu okuscratchinga ate oyinza okufuna Aston Villa n'ogenda nga Rashford bwe yagenda nova mu Manchester United. Nova mu Manchester United kati nja kuwa example omuntu ayinza okugamba kasuku naawe kati ova otya ku Spark ate n'ogenda ku Baba. Have you seen those comparisons? Bingi nnyo but they don't feed me those people. So oyinza okulaba nti kati Kasuku okola twezimbe okitegeera nga bw'onyumizza ninolaba nga like coach agamba Kasuku Simoza tatandika okitegeera tatandika ne bamubuuza ani atandika n'agamba waliwo ono editor asobola otandikaawo Kasuku waali okitegedde. Kano akaseera bwe kayita Kasuku ogenda okulaba noga yewa yenfaaki kangende nnoonye walala. Platform ogimpadde ngikozesezza bulungi nfunyeko kyenfunye. So but from what you're saying, do you think you felt wanted, needed, or babadde bakyakwagala badde bakyakwetaaga? Ekyo simanyi, ekyo siyinza kiddamu. Siyinza kiddamu naye kyemmanyi buli omukala abadde yeetaaga munne ne walwera neosobola obeera n'omusambi noga kati oba museewa oba nzije waani museewa naye omusambi omulungi tayinza kubula wasamba okitegeera. But kale kannumyemu but I made it nasikoze decision nze nagikoze. I wasn't forced by anyone. Kubanga even my boss told me hold on, but nempuliranga I'd started losing myself. And but now you're resigning at a job where 2 years ago you chose to stay and dump 10 BS ngekwagala.
Does that make sense for you? Yeah. Chimaking which sense does it make? Katika kankwe this fact. Kasuku osobola okukwana omuwala n'akugaana. Yeah? But golowooza kisobola okukulemesa okuddamu mukwana. N'akukkiriza. Yeah? So mweno jani ya media gulinga mupiira osobola okukola transfer n'osooka n'ogamba nedda transfer neddamu nejja n'egamba yiweri n'ogenda. Kitegeera. Of course I'm not saying nti that's where I'm heading. No. But mukaseera ako that's what I wanted. Waliyo kyagala okukolera wano. Mukaseera ako that's all I wanted. Ate era sigamba nti okay, kyannomye ng'omuntu nti you're living at home w'obadde and you're like you wake up in the morning and you're like pozeyo sigendayo. You get? Nga gobookera mayoga luli mbadde nkola Monday to Friday dembe ne bagiggala and gwalolo okulanuka leero nno mbadde mmanyi ngenda ku ddembe n'otagenda. So that's kyenyinza okugamba kyofuna but kujjako n'okumisinga emikwano egimu abamu badde olaba on a daily kati nga togenda kuddamu balaba pozi ne lessons endala z'oyiga ng'omuntu. Kati nze ne experience ey'ebintu ebimu byenjize bye ŋŋamba nti sikiddamu. Okitegeera. One, teri boss mukwano gwo. Ekyo kyo kati nakiyiga. Teri boss mukwano gwo nti however loyal you can be. However loyal you can be. Ne bw'olikozesa amazima agenkana gatya. N'ogamba ku mulimu guno ne balimpa ssente meka sijja. Oli ne bwajja nga ayagala kisijja. Oli ne bwakola bw'ati sijja. Ati kale let me talk to my boss. There is one hard time jojja okutuukamu oyogere n'oyo boss nga ate ye takiraba. Okitegeera. Leero osazeewo kwogerera mu parables. Kirabika okuba omusajja abadde tebamuyisa bulungi. Ani? Gwe. Ebintu by'oyogera oyogerera mu parable. Njogera nga Yesu. Bosi we yakuyisiza bubi. Kati ye bwe wamugambye nti ogenda yagambye eki? Yogo. Teyakwegayiridde muwadde. Saakulaba. Oba nakulaba. Kwegamba babadde ku good riddance. But agende. Me I'll speak ng'omuntu. Nze nga bwe ŋŋambye. Tewali musambi wa coach. Yes, tobadde muzanyi wa coach oyo. Tobadde musambi wa coach. Kati soka tusubireyo ka farewell party. Akaki. 9 years nga you are somewhere abasobola okugamba ogende bugenzi bwotyo. Eya Farida yaliwa. Farida positive Farida ye bamusiibulira mu studio. Yaliyo. Bamukolerawo ka farewell ne bamuletera ebimuli ne bamuletera keeki ng'akola bulletin ye esooka. Babadde tebalina ssente nga they couldn't well throw a party for someone. Omanyi farewell y'omuntu eyanyumira. Yali yakato. Bosi waffe. Owa mawulire. I watched that farewell eya oyo producer news yali news producer wa NTV ya Kawungeezi. I loved how they were sending off. Kati gwe tebakoleddeyo send off. 9 years later. Yani bosi we yabadde ani? Sembajjwe. Sembajjwe wadde ka keeki. Wadde ka certificate of appreciation omuntu ne bwoba tomwagala. Mumukolera yawo kagonne mumuyita najja oba ku shonge ye ya Nabatanzi oba ya Nampijja. Nabatanzi kyaliwo. Ne bamusiibula.
Yes. Bakola farewell ku Dembe. Yaffe yali jeno. Yaffe yali jeno bagiraawo batu ne bereeta ssente awo ne bakola farewell. Ngamba gwe ng'omuntu. Ati nze tebangoba bw'omu. Baatugoba ffenna. Mwe babagoba? Babagoba? Baatuwummuza. Anti baatugana radio kati they are going to restructure. Ffenna ne tuvaawo. Kyali kikyamu. Tekyali kikyamu. It made business sense for the owners of the station. Nze sirina kikyamu kye njogera ku Dembe. Nange brand. Tekiriiwo. Sirina. Buli kye nnina mu bulamu Dembe ye yakimpa. Ye yampa omusingi gwakyo. Kati nze buli kye nnina mu bulamu BBS yakimpa. Erinnya lye nnina telefayina. But nzikiriza neebaza abantu bano. Owekitiibwa Katikkiro. Gwe, that guy has loved me. Naye Katikkiro ye wadde ka certificate of appreciation ali kalaga BBC. Nga BBC nonayo ki? Ngogenze kukola. Sibo Allan Cruz kuba muri wano mu biroto ya mulabira wano. Waliwo omusajja mbadde ndaba story ye bamuyita Comrade Otowa. Ngeno omunoonya abadde addamu gaayi. Mulabi awo bamuleeta ku NM jaawo. Bano ba smart trainer motivational speakers bamuyita ba consultant. Balina engeri gye Pepe abadde addamu Pepe nga mugamba at 25 years yali UK mu kiyungu ng'afumba bw'asiimuula. Naye agenda oyingira emyaka 3 nga diguli agifunye najja n'abeerako boss ku Stanbic yawo kati ali ku Uganda National Oil Corporation boss yeyo. But by 25 maybe he didn't think he would be where he is. Kati fe problem gye tulina mu Africa tulowooza bw'oyingira emyaka 3 ate kati ku myaka 5 nja kuba nfudde. But in a period of 20 years you know the things you can accomplish. Kati tuli wano naawe Allan oyinza okkeera ku makya ne weesuulamu eddalu n'ogwa ku online yoko waliwo kikosi kye balanga mangu awo kyapulayingidde okifunye omaze okifuna okisomye ogenda okuba nga akivaamu booti nga BBC yakuyise dda. Jangu osooka obeere correspondent waffe owawano ng'oggyeyo bbaluwa yeebi muli okusaaga tugenda okuddamu okukulaba. Kati Katikkiro bw'omugamba nti mu 2000 if we rewind back to 2000 noga Katikkiro wa 2000 kyojja kuba Katikkiro yandikikkiriza ku basajja ab'amaanyi abaali bayimiriddeawo gwe mulwana muli omumanyi bana bayimba paka kati mulwanya muli aba ayitawo Katikkiro aliko alina okwewetamu naye ng'ate kati ono yaliko oyo w'amaanyi. Anyway tomanya munnange ebiseera kyenkunnyonnyola tomanya munnange kati gwe Bobby bw'omugamba nti mu 2000 ng'okuba akagoma dayo turewinding omugamba nti ojja kuba nga kyali kati yandikikkiriza. But you see what a space of 25 years has done. So don't say ku BBC nga nkimayoki. Anyway kisoboka so mbali nebaza basajja bange bambi. Yes. Omanyi nze ezimu ku privileges enfunyeeko ebbanga lyenkoledde ku telefayina kubanga nsobola okukonkona ku ofiisi ya Katikkiro ne banzigulira. Naŋŋamba Allan oli otya nkuyambye ntya nga sigambye nti mpita mu muntu. Naye kati bukovuddeyo kinaasigalawo mukwano gwange taninaako busi muŋŋambira njokyeyo ani Katikkiro. tomusangangako hata ku NBA yajja ku NTV n'ofukamira n'omubuuzaako wakola otya yajja kumwasuze mutya namukwata mu ngalo naye wali musanyufu bambi alina kakola gwani katende naye olina eddalu naye kati awo sho yali egenda tutandika. oyagala omumitinga 1-on-1 oyagala mukubaluseke anjokyeyo kyanjokyezaayo alina sente. Nina ensonga waki nkyogera ninako we nali ng'aliwo ekikutuka nga kiri wakati bw'ati so kyavula mulemerako nnyo njagala mpeeyo talina buzibu is a nice guy. olaba
Katikkiro is a boss. Asobola okukola Katikkiro asobola okubeerawo nga amanyi buli mwana akola mu terefayina by name. Nanti osengera ne sente we bazibongereza. Abaana ku BBS bakaaba akasente banda. Ajeziri bambi. Jeziri. Kati ni lwakuba kajja naye kati ne. BBS esasula. Esasula naye kati ne. Kati ne. Kasoko media houses sawa zino. Kati ne. Kati gatuzika oli wakaseera Sugar yanzijukiza akaseera ka Fenoni waliwo akaseera ku Fenoni Records eyo kati ku ssaawa 7 nga Steve Dinya ssaawa ekyemisana kyabwereere naye nga ku ssaawa 7 olaba abayimbi bangi nga bajja balinga bazze kulya. I can't mention names. Naye ebintu ebimu just weewunya lwaki Mukama yakuyisanga mu bifo ebimu. Ku Fenoni awo wabangawo emmere. Singetuuka ku ssaawa 6 akawoone kanyooka awo ku Fenoni. Naye ennaku zino nagenda okuddayo ne mbabuuza naye Steve akyateekayo era nga abaagijjawo. Baali bayitiridde. Tebalikodinga, tebakola ki? Balya buli. Abakimanyi bagimanye emmere y'oku Fenoni we yali. Naye kati Steve yavaawo ne wano weeri yasawo musa kati genda obuuze oba weeri kati Sugar omulabye bwatuuse abuulizzaawo nti emmere weeri kati Sugar oyo agenda tuwa mboozi ya Fiki Gaza yakoze eki yabaddewo nga bamukwata baakubye omukazi oluyi kwata nnyoko nga yenna wano ani yakutta yabaddewo nga bamulumba gye yabadde Fiki Gaza poliisi yadde emunoonya negenda ewuwe teyamusanzeeyo nga yasuze kwawe kati gye yasuze mukwano gw'onono naye yadde yakedde kyalawo nga balina emboozi gye bagenda onnyumya bali babadde bakyegatta mu kisenge ng'ono atudde mu ddiiro poliisi we yajjidde onfunye bulungi lwe lugambo nno lwe tugendamu ate nno naye mukozi wa BBS akola Monday to Friday oba Monday to Friday munene si munene mweru owaye tujja byogera ngenda byogera mukozi wa BBS ebyo kati yoli agenda tunnyonnyola ekyabaddewo first hand yali mukozi wa BBS yali muddugavu yali mukozi wa BBS gwe kati ndowooza tugenda kukoma wano olunaku olwali bebaze njagala okwebaza n'ekitibwa Katikkiro for all the time gye mbaddewo njagala okwebazaawo ekitibwa Freeman kiyimba naye Freeman waki orisigninga nga togambye Freeman I did wamugambye n'akitegeera Freeman bambi musajja wange nange he's a very 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 good boss musajja talina buzibu olaba gaayo oyo ng'ajja ku BBS awo n'amubuuza Allan Cruz oliwa nemba ninja nemubuuzaako naye nga amanyi okuwaayokko yampa obulanga ku show yange Freeman alina nnyo embeera y'akasuku twagala nnyo naye wano yamenyeka wano Freeman yamenyeka omukono wano okuwetamu akwate mu nsawo akuwe Freeman ne sente ze beeyagala nnyo naye nga musajja wange Michael Kironde owaagana amasomero Janani he's a nice guy yasomesaako ko muwala wa sister wange omu ne muwa complaint zange essomero ne liyuuguuma era abaana mutwale abaana ku Janani bombo wano. So those three men bambi I'm going to miss you so much mbagala nnyo just garango obalaba Freeman yalina si yananyini hyper supermarket ajja kuwayo obulango ku channel yo
wa hyper then ne mwami Kironde naye akuweeyo ku Bulango mwami Kironde luli yampita ku gundi ku graduation y'abaana be bambi saasobola busobozi kubaayo aba primary aba secondary prompty pozi bangambe essomero lya Africa kati international ye dungi San International School gwe jana by the way nze muwala wa sister nga bwe yasomerayo kasita yatugambe byali bimutuukako namukubira essimu egi omwana nangamba essomero lyayuguumye wano talina gw'ataakolako awo jana ni ssomero ddungi nnyo jana ni ssomero ddungi jana naye atuweeyo ku Bulango wano twamukola njagala kuba wakitiibwa Kirondo oyo oluseke lwa janani ne gundi ne kituwa Freeman mbakuba oluseke alate ye Freeman kyangu kati kwovudde Mmengo kyekigenda obbagatta awo you're looking straight at unemployment in the face aleba n'abakyayogera naawe kuki kasuku kaweddemu dda ne katukwagalize kati ozzaako ki nzizaako YouTube na skits ogenda zongeramu amaanyi nagamba skiti ozongeremu amaanyi kati engeri gy'oli unemployed nze nja kukuwaayo ne chance nzanyeko mu skiti yo era ofunayo skiti nga yeetaaga omuntu olubuto olunenenene ŋŋamba nkuyite ne Black Sugar we yagambye naye ajja kujja ate mwe type ya Black Sugar ani mutono gwe wennyini nze gwagamba ate Allan Cruz abatakumanyi togenda kale abaana bakubidde oluyimba Kasuku mulowooza enseke za Kasuku but they are loving that ka video katambudde bambi naye message yadde entuufu si buli omuntu ajja kukuba luseke abantu balina okukimanya muyino zuuku kamukole oluseke lukubibwa muntu ng'okoze ku linnya kati bye bintu byofunye ku BBS ekuwadde social capital sitoma naye gomayo kubanga oyingira buyingiza ofisi ya Katikkiro sitoma kati gweterezamu Katikkiro abakuba nga Brian White ne ku mikolo ng'ayokya ne ku mikolo nga olukusanga n'akwokyezzaawo ne ku mikolo ampita by name bannange kale obirabanga ebintu ebyo nagawalo Katikkiro lwe yakola speech ye n'anteekamu engamba Katikkiro ng'anseereza naye era nga njagala yenkalu Katikkiro njagala yenkalu teeka butesi mu baaso mpeerezi kati nzo ndaba awo diiru gye naliko nga sente zaali nnyingi ampeeyo waliwo yakutukira ku gawukyawo waliwo bali kulayo nga wendi bwe twali live nga tuli Bulange eyo kati wekite Katikkiro mu statement naga kati tulina abavubuka kati wuyo Allan Cruz oyo omuvubuka akola awo ebintu ebirungi abamulawo bugundi tomanya Allan Cruz kati bwe navaawo bose yali yanyima kagige ku kampani emu nantyako olukomo nangamba gwe even the Katikkiro knows you ne mugamba you come at the office n'ogendayo oli musiru n'agimpa nze sigendayo gende nze sigendayo Katonda ekyo yakimpa bw'oba wanzalawo olowooza siri w'amaanyi bwe nfuuke w'amaanyi sikolagana naawe ekyo abantu bakyemanyiize tewandigenze yeero lwanikugambye ekaamu ng'omugambo olinga amagundi ng'ojjako essimu ate agenda kukola anti ne KFM tewandikoze ate Nation Group teyabayiwaka tewandikoze anti wuliriza circumstances they are different ate era nze bwe nali ŋŋenda boosi ye yaŋŋamba gwe sigala ng'okola wano yes gwe tebaakuyuwa kuddembe twavaayo naye ne baŋŋamba gwe sigala ng'okola wano ate sendi ate yali akolayo KFM nze already nali nkola ku KFM kati bwe baayuwa Uncle Sendi ye bamugamba fenna batuyita mu meeting omulundi gumu ne batunyonnyola embeera radio mwe yali ne batugamba we cannot sustain this tugende fenna bademba restructuring babikola radio ezisinga zibikola so byebyo nno my brother naye welcome to the street omanyi fe abali ku YouTube tuba ku street oli omusanga tebayina mirimu ogamba omwavu bwe bagamba so welcome to the street my brother Allan ogenda yiriba obulango ngenda kukwasa Duke namusajja wange Duke ye marketing manager wange Dennis Duke asi Dennis Duke Freddy
Yok Freddy kadi nyamukwasa namukwasa Shalom bakola ne mukwasa Bina Baby ne Dodo abanonyeza ku bulango nawe ngenda kugattako bas tuyingire mu kikosi kito kitambuzo kikwasa ate bwe munda banganzize yateera wa temugamba ku BBS nsobola okuddayo tokola kadda nyuma katunulira CBS oba NBS egenda kuyita kati ekyo nkikusuubiza NBS egenda kuyita genda yokole oba Baba TV njagala genda abo bantu baife ate kati gwe olusogo olumanyi bulungi Baba TV tujja tuko ogenda n'okola Brown Sugar tonja samira bintu bya kisiro fucking shit Brown Sugar gambo mujja kolera bwerere olaba kasuku yabaze Black Sugar okimanyi kasuku oyinza obutamala mwaka ku baba kati be nagumalako kubanga jjukira eri ennyumba gy'ozimba zino sente wali ozeetaaga ogimalirize kitegeeza singa bakolamu ensobi nedda kasuku tagenda kuwangalira ku baba kubanga eri ennyumba liriza mubeere bulungi sogolize eri ennyumba yo gyoyinde The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Ruzungu kade kasuku tujikole sawa namba ruzungu Ruzungu tugenda muza kujira kutoka ntoko ndi mbuzi sizalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewange abakyala abo boolaba babbi abakyala weereza omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale bamumusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista biblia mu detergent waliwo wanangaali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange